mu China bagamba ali flexible okuvire wala Chinese fighter. Checho Jingo naki Jingo naro gwe echali tandi kwenda katugenda maaso mbalamba edoni yenene kurase ku screen na atuddeko mu kitundu ekimu awali ebibinja bituddewo buli wamu nga buli kimu kitudde waakyo. Oi Tiger kati ekibinja kya Tiger kikyo batandise okunyumyanyumyamu basajja bajjudde waggulu eri befudde ab'omutawana mu Hong Kong babalengera waggulu nti yeye tugenda okulengera ekibinja ekyekizze mu hoteri eno ey'amaanyi era waliwo abalala abeeru baabano ba black dogs basose ba white dogs bazzeemu ne ba white lions abaddugavu babweru bonna bakyamu nzi tebankwata kwe Tiger ogenda okulanga emboozi eri waggulu eno yakuyombera ka Kristo nti kazzeemu ne kagenda mikono emikyamu tebayita karosa plague so nga karosa plague kano ka Kristo ababanda b'enjawulo bakeetaaga olw'ensonga nti akalina yabeera omutawana mu kitundu bamafiya balimu egenda maaso ate etandika butandisi bagiyita Dragon Tiger Gate Part 1 Don Yen kakali bano wali wansi kumba ate waggulu wa ekizimbe kino nga waliyo fulo eriyo nga abaliyo bayekayana nono atuuse akayana mu fulo gy'aliko fulo eriko Tiger genda okulenga baliyo bakubagana abali ku mmeeza ziri endala sigala wamu maasa tajja kyagala tayagala tulwane songa eno waggulu maasa kyaliko alienaga nti omwana yamuwadde ka Kristo kano ka plague naye mukakumuwa ate n'abaako mukwano gwe gwakakwasa asaana okubeera nako wabulanga mu fulo eya wansi waliyo abali mukayana. Tiger tayagala kuyingira mu lutalo lwonna kuba master we tamukkiriza kulwana bakwatako muntu tasanye kwatako kuli mu size ze musanyirako oba mwana oba mukyala bamukwatako Tiger girawo twabalinzi obadde eri muli mukole fujjo tubavuddeko kati mukolera ddala fujjo Tiger yingiddewo nze kuganye okukola fujjo owakanamu soko yasame mwakozedde fujjo ne tubaleka abali waggulu bagenda okulaba emmeeza nga yeekanze kumbe ka plague ka Kristo kajja kagwa wansi okwetegereza obulungi wansi gye kagudde ka Kristo n'abakafuna gwe gwani nze Tiger Wong ka Kristo ako tukeetaaga kafune oba si kyo tojja vaawo kumbe ka Kristo abakagala be bangi ababadde wansiwadde mu byabwe naye ku ka Kristo tunulira firimu bagiyita Dragon Tiger Gate ekyali ku ntandikwa era nga tugenda maaso Jingo nga bulijjo obuvunanyizibwa bwa ka Kristo nze mbutwala mwana mulezi Tiger ayina maanyi kyagamugambisa kino kale tetuganye bukugu bubaawo nagambye teka kafungula nkete Tiger laba Tiger kuva buto bamutendeka Tiger kyewagula ekyali ntandikwa nagambye ngumi kafungula nkete ekyali ntandikwa laba mu China bagamba ali flexible ekyali ntandikwa laba Tiger Chinese kung fu laba kung fu kamuladda abachina baweddeyo omuchina kyagezaako kola wano boba walimu amagezi onoviira kuviire wala Chinese fighter ekyali ntandikwa bano be balwanga abachina aboolulanga aboogerwako inside sweep ekyali ntandikwa inside sweep omuchina Tiger reverse jumping kick omuchina Tiger laba Tiger Wongo firimu yateke Jingo nze nkutengo gano okulabayo tunulira Dragon Tiger Gate wala Chinese fighter
bamuyita tayiga abakyalo waliwo eyajja omuyimiriza waliwo eyajja omuyimiriza ani ono ye mwana mulezi doniyoni laba doni laba firimu laba doni laba firimu laba tayiga laba doni. Donien is back in action. Chinese international Donien is dragon. Nicholas says tiger. Echari tandikwa dragon tiger gate. The film jetula betandise katigwe tonurira Donien bajita dragon tiger gate. Echari tandikwa ye mwana mulezi Donien ne Nicholas se olwono tuli ko original names abachayina kaswa baba chagena maso n'okulwana n'abayo mukadajja beke chawlo muleka agende master wewunye yagambe bugaye muleka agende ate lwaki master engumi ku buli luuyi ebadde etandise okujjamu ebisoko kati master wazi ate bage mumuleka agende oyo ade wakabenje oluvannyuma ennyo fangonga越嚟越離譜ogenda kola mwana ono tekyalina muke bayita kutya ye side eriko dragoni jjukira nti abazeeyi baali babiri nga buli omu yasigaza omwana omu era nga dragoni gyali waliyo bamafiya abaali balina kakristo kaprege era nga dragoni ekintu kino kyalaba kirabeka nti buli ngeri ababanda no banabeeranga mukulu baliko abayomba buli kiseera tekijja kubaleetera kutereera ate nga ayagala abeere kisaidi entereevu wegendereze nze saayo nanja kulwana naawe tayagala kulwana mulimu baatayagala kulwana nabo mu gurupu ye kwega ekigenda maaso n'okulwana n'omwana master yewunyiza lwaki dragon tayagadde genda na maaso nakulwana na mwana ono jjukira babadde bonna era olutalo lwagenza okutandika muzeeyo okumutwalako ka kristo lwatandisenga wansi waliyo omuvubuka atabudde olutalo gwe bayita tayiga dragon okwetegereza obulungi nga saidi eno erabika nti efunye omugenyi olwaleero kigenda bulungi buli kimu era ebyokulya batumiza kumukumu ate nga n'obwangu bwetaagisa bwe bagenda maaso n'okukakasa nti tayiga ye bosi gwe balina olwaleero gwe bazudde nti yasobola kiba kirungi nnyo okusanga nga okuwaanibwa kugenda mu maaso njagala mumpe ka kristo ka preg kekalwa kabuuza onazze kasaba nga bagenda maaso n'okukola olwali kaakano oyagala kano musajja ali serious dragon eyo Donien akafunye abakatwala tewaba asituka ku kyenkoze tewaba asituka Donien is dragon okwetegereza obulungi nzize wano okuyambako nakafunye dda ka kristo ka preg kaffe ate muli wano mukazanyisa lwaki mukazanyisa agenda maaso n'okwewaana ku kyo ekikoleddwa tonepankirako omanyi tebakkaanya geza onkwatako bane ba dragoni naye nga Luganda takwatagana naye mwe mundeke embaasa zewo genda ngenda temugeza ne mukola ensobi gambye mukube nze n'ebiragiro kati wemba bye musazeewo wemba kye musazeewo Donien is dragon tunulira anti kuba jakuba alina amaanyi aga buli ngeri gonna gonna kakristo ye kasinga okwagala tugenda maaso kakristo kasinga okwagala egenda maaso straight punch
punch. Donian alinga alimu ebyuma. Alinga alimu ebyuma. Tunulira. Alinga alimu ebyuma. Ono ntya nze nteeko okukwata ka Kristo. Ka Kristo nteeko kafuna ke kasinze okundeeta. Byonna byonna byakoze ebyokunkuba sina kyentya. Naye bwe nfuna ka Kristo kiba kiwedde. Ka Kristo wekiba nti ka Kristo ko yagala otwala ku dragon oba mufu tokwata ka Kristo tokakwatako naagwa mbali mu byabwe. Ompitira ki? Tewagamba nti oli mulwanyi mulungi kakati ndaga obulungi bwo. Bavudde saidi emu atalese oda nkyamu ayagala dragon bamulemese yaba atuuseyo ka Kristo. Kino dragon kimuggyeko waya era n'asalawo amulage ndi n'okukuba nkukuba naye woba onnemesa ka Kristo awo nja kufa naawe ka prege. Galugenda maaso jjukira mu kitundu balwanira tayiga wango watera okwasibira naye olw'okuba nti no kisangiddwa ng'abadde mu katundu taliwo eri ebweru ku situliti abantu batambula buli mu byabwe naye ng'eriva eno si birungi buli agezaako okukakwatako. Kati ate ani ono aze n'afuna kyayini? Ani afunye kyayini? Ani afunye kyayini? Ani aze ne kyayini? Ani aze ne kyayini? Okwetegereza obulungi nga ye mwana mulezi tayiga wongo egamba abalina byaliko tayagala musumbuwa atera kwagala musumbuwa. Kino ekibinja bakitegeera kibinja kya dragon ekibadde kimwefulidde kuwoda enkyamu kati ye tayiga tebimukwatako kubaka be dragon tebakwatagana kyokka ne dragon akuba ekibinja kyekimu. Dragon aweereza ne tayiga n'aweereza nti lwaki ono ate ali saidi eno? Lwaki ono ali saidi eno? Bonna babulabe. Tiger wabulabe ne dragon wabulabe. Tiger wabulabe ne dragon wabulabe. Donnie Yen is dragon. Nicholas say is tiger. Dragon Tiger Gate is the movie. KB production Jingo nga bulijjo. Teyagala nnyo ntalo. Mutaka n'avaayo. Owai. Munchaku ogwokozesa si mulungi. Style gyakozesa bagita munchaku. Owai ebiseera bwe bamatukola mu training ffenna kuba naye nkulabye walibanga oli wakabi ne bajjamu omukwana awo. Taimugwanje. Tugenda maaso. Ogisalo. Owai nze bamutattabo mbiri. Ye mbiri. Ocho mangama. Linnyanga lyakabi eryo. Olina omutima ogulibeeramu erinnya eryo n'olemerako. Kakati atuuse wano yagamba nti ayagala kuyiga ayina style gyagala okwongeramu ayinamu naye ayagala mwongera mu bukodyo. Kano oba kako munene akakafuna ogenda okola kano akantu ani nannyiniko. Katayiga ayina akantu kalabye oluvannyuma ennyo katategeera kavuddewa ate nga akantu ako kajeedi naye abadde akalina kajeedi ako ate nalaba nga luwe yakasuddewo awo. Tayiga jjukira nti alina gye yakulira wawe era nga tulengera abaana bano gye baakulira ate olwa amasomero ag'enjawulo agaakolwayo agagenda maaso n'okuyigiriza training eri eyali ey'essomero erya Dragon Tiger Gate nga kabonero kaali kalagira dda nti omukyayina yenna ayigidde awo kuva buto egyo misumaali ne bamuteekako akazito kijaana ne bamenya kijaana n'avaayo nga ali taratibu lubala nnyoso. Mwana muto wuno mu China ava buto nga bagenda maaso n'omutendeka ngeri ki gy'alina okubeerawo. Tulengera abaana bagenda maaso ne training naye ng'ono ye mweraliikirivu. Lwaki mweraliikirivu? Mulekeraawo okuntunuulira musobola okukwatako ku nkovu oba gye mwagala okutunuulira. Bwana buto oli mu ssomero waliwo bayigiririza martial arts bamukyajja eno enkovu nagifuna nkyali muto bwe nali ku myaka gyammwe nali mmanyi kungufu bulungi
era bwe nayita ne mbaako ne wendaga naye we nafunira enkovu eno. So agenda okuddako eno bano bagenda maaso kwogera ka Kristo. Master bagenda maaso n'omuwaanawaana. 就叫羅剎令，係羅剎教火雲邪神同馬坤交易嘅准許令。 kakati master ono ng'agenda maaso n'obbanyonnyola ekikwagana ku kakristo kali karosa plague waliwo ebibinja bibiri ekya rosa n'ekya kon be baali balina obuvunaanyizibwa ku kantu ako. Era agenda maaso n'okwagala okuleeta ebintu ebyo alina kufuluma bweru n'afukamirira essaawa 3 nga kibonerezo. Oledde enfunye essaawa 3 ate banyongerayo essaawa endala 3. Lwaki master anyiize nnyo we bagenze maaso n'okwogera ka kristo kano karosa plague? Kojja brother wange era namulabye ono yakuza Tiger 即係同羅剎教有關。 ani kati ali ku rosa gang ate ali ku bantu ba kon ye takkiriza ne brother we ayinza okuba kibanda. Osobola omukomyawo nti nsobola omukomyawo wano. Owa ekyali wano sigenda bivaako. Nze nabazudde ne muli baakabi mu sitayiro yammwe ya munchanku. Naaga ekyokusomesa sisobola naye nga tusobola okubeera ffenna ne trainingira wamu. Munchanku wo yaluwa ogambye omumanyi owange yono baali bampita na judo kid nga nkyali ye ate awo abachina bakaliba betulengera futu wakayo yasukulumye naye babafuna otya enkovu ate bali mukwejerega enkovu nagifuna ndi mu practice mukwegezaamu naye ng'oli ate gyali ate kirala ye eyanfunyisa enkovu ye byesi birungi ye master agenda okola abaana bano bakwataganye Tiger ne Stranger bakwataganye bulungi nnyo naye ng'ate ejjukira ndi Dragon ye ali walala era nga mutaka ye Tiger yakizudde ndi brother we gyali naye ali mu bakibanda abalala ye Tiger waabeeragavu naye ng'ate mu buto bwe ajjukira bulungi nnyo. 我憎死佢哋啊！小龍，你唔應該憎龍虎門任何一個人。我同你爸爸分開。jjukira ne baali tebalina kuleka nno baawukana era nga Dragon Tiger Gate bonna baali balina abaana kati abaana ke ka Dragon ne ka Tiger tukalengerenge gye bwazannyangamu nga bukyali buto Dragon ne Tiger. Ka Dragon kaali kaganya okuddamu okuzanya n'omuntu yenna eri ava ku Dragon Tiger Gate yali oku gate naye ng'ate abaana bano bababbula mu kifo ekyo Dragon ne Tiger ne bayita Dragon ne Tiger olwa Dragon Tiger Gate. Kale genda okulengera kano kagenda kakaaba kuba kanne waako kali kakagambye nze saagala kuddamu kukwatagana na muntu yenna waaku gate. Bwali buto kano kagenda okuleka kanne waako bakatuta emisinde genda okujjukira okulengera kanne waako akagenze ng'ate olwa bakatuta emisinde era basobola okwetoloola be baali abakulu nga ke kato kajja kataase kanne waako nga woba oyagala obukuba pozi obukuba bwonna era sapatu ye neetwalibwa olw'entegeragana gye bwali bulina obwana buno bwombi bwali bwana awo ng'abazadde baabo baali ba mikwano Dragon ne Tiger era buli omu yazaala omwana amutuuma Dragon n'omulala we n'amutuuma Tiger. Kati obwana buno bwagendanga nga bukwatagana bulungi nnyo ebyemizannyo kuwanyisiganya birowoozo munekanku eno siripa kuba maama wajja kunyiga munnange tyate gwe owuwo tyate kiina mutawaana muneewebale nnyo ogwo gwonna mukwano Dragon gwe yalina ne Tiger era nga Luganda lwe baali balina lwaliwo olwa gate eri gye batrayiningirangamu
如果唔係佢哋唔啱，我知你一定唔會隨便同人打交嘅。佢哋黑少婦啊！我為咗 Dragon yanyiganga nnyo nga aliwo ekituuse ku Tiger era nga kisobola omulwanyisa. Ze zimu ku nsonga z'abulira maama we ekyamuviiriddeko okulwana. Tulengera ka flashback abaana bano engeri gye baabeerangamu nga bakyali bato. 無論去到邊，你都係龍虎門嘅人，將來你會有好高嘅成就。你要知道，你係王伏虎嘅仔。Kale n'agenda maaso n'okunywera omwana ono. Njagala obeere ne kajjeedi kano era jjukira oli mwana wa Wangfuhu. Olina okubeera nako kajjeedi ako. 返去龍虎門。所以 Genda ogendeyo oleme kukola mikyawaana. Wonaakola emikyawaana ojja kudda omutwe gutemeddwako. 咩叫做成就啊？ Kiki otegeeza nti beewa akabi? Ojja kukimanya ng'okuze. 幾時先有成就呢？ Bwe naaba ndi wa kabi nga ndi munene munene kale obwana buno bwali bulina entegeragana y'amaanyi nnyo. Ogenda otuuke wa Dragon nga maama Dragon ebyo byagenda si bulungi. 再出現過。 Tiyaddamu kulabwako olw'omuliro ogwagwawo. Kabenje k'omuliro kaagwa aba Dragon era nekirabika nga ye maama Dragon tebyagenda bulungi ng'omanyi obulamu bw'ensi. Kale olugendo lwe awo luye ku nsi ate weyagirira n'agenda maaso n'olugendo lwe nga omuntu lwalina okugenda nalwo. 都冇面目返龍虎門。 Eno training egenda maaso. Chain kafulu wa Chinatown atuuse wano agenda maaso n'okulaga abaana kyasinga okusobola kuba abantu bano baagana okumuyigiriza nunchanku. Mwe Mamia! mulina kuba ku practice bali mu kanyuga siripa sapatu. 好，一個月。 Kati mwezi mulamba teri kuddamu kwambala siripa. Ne buzikanyuga eri kuba master bumuwuliriza. Sapatu nazza nawo. Ono anoonya okuyiga nunchanku talina kyafunyemu mu ekyo. Oluvannyuma ennyo owaye tayagala kunjigiriza yaganyagala muyigiriza. Kale afazaali practicinga nange agamba master wa Tiger. 雙節棍啦。 Gwosinga mu nunchanku ye 師傅，請你交完兵器啊！ funa ekyokulwanyisa nze nga nina chaini wano nkulaga nunchanku. Master yakwata sapatu tonjogera wano ogambye omanyi nunchanku. Kale sapatu nga ne chaini bagimugjeeko nzigyako obuyiga bwe wammwe. 你知唔知你好渣？ Ova ku musajja akubisa sapatu ng'akugjeeko chaini n'abaana kugamba oli mubi nnyo okusinga abaana b'entendeka. 你翻嚟諗清楚。 Okomangawo ng'omanyi nunchanku omutuufu olala nunchanku ajja kukubya. Weepankapaka ne nunchanku gw'otomanyi. Agenda yeekubako obulanga omuye wa nunchanku. Bamukubye sapatu nga talina na chaini n'emu gy'atutte. Ebyo biswaza. Era master wa Tiger akoze kyonna kyonna okulemesa owa nunchanku. Agenda maaso nga yeekubako obulango nti wa nunchanku. Bachina balina sitayiro nnyingi nnyo.我叫石克龍，前文打遍唐人街無敵手。你知唔知你好渣？ Yakulembezanya ekyokuba owakabi mu Chinatown naye baabadde bamukuba nga n'ekigambo China tasobola kimalayo. 先至可以扼實啲雙節棍先。 Kimuluma master kye yamukoze kiraga ndi talina kyasobola n'akamu. Bulijjo yeekubako obulango naye baamulaze ebituufu.
kyokka naye era ajjukira embeera ze balimu n'omwana ono nga bakyali bato, so nga ate omuwala ye mu kukula kuva ddayo omwana ono omuto ono omuwala era ayina embeera ze, kweganga ekintu ekyali badde ekyokulwokutaano wekitandikibwa okulowoozebwako ku Mande, ayagala ku Mande n'ekitundu abe nga yakifundikidde nakyo, so nga Dragon kyali kimukaluubirira ekyo. 老於棍要去緊殺馬坤，你趕唔切救佢啦。 mwana mwala nnyonnyola ebimu ku byabaddewo nga yabadde ayina okusaanyawo Dragon ono. Yeki? Dragon wamugamba ng'omusaanyaawo. Fisiti yesiibudde omuwala. Kasita bayogeranga nti kumusaanyaawo ng'ajjira mu kkala ze nga kibanda. Kibandishu. Teyalina muzannyo n'abaana babuwala. Naye nga kino kyekikola okwagala okuggyawo omuwala kyamugenda badde baŋamye enkutte. Kati master ali naagezesa mu kazannyo kubanga omwana yakamusinzizza. Abakyagenda maaso n'okuzannya agenda maaso n'okuwulirayo enswagiro, amaloboozi g'abadde tasuubira. Bagita Dragon Tiger Gate. Ebitusibako Bukedde TV, Bukedde Opapula, Bukedde Embuutikizi wamu ne Vision Jaja waazo saako Ima Cement. Jingo nga bulijjo. Ima Cement abakolera cement asobola okuwangaaza weeyagala ekizimbe kyo kiwangaala emyaka 5 genda waggulu. Ima Cement. Tugenda maaso. Balese eki kino? Banonye eki bano? Nagambye nti firimu eno ya Ngumi Kafungula Nkete. Muzeyi yalinamu Master Kun. Yali mulwanyi. Yali yesobola. Naye ekibinja ekimulumye nga si kibi okutwaliza wamu. Ogenda okwetegereza waliwo abaayawukanye ku Dragon be basooseewo wano. Mwe abaana b'enkuzizza bankuba mbadde nsaaga kakati kuba nkufundikireko na mirimu kanfundi kidire kugwe Double Depo mu nyambe namwe sabasasulidde bwerere. Double Depo bebalwa ba Double Depo abayingiddewo ku side eno abaagala okusanya omuzeeyi yakuza Dragon bamwefulidde kwa Double Depo. Bino bize Dragon taliiwo, bize Dragon taliiwo. Muzeeyi omuwala agenda okulengera gy'abadde nga muzeeyi tasobodde kufuna mukisa guyambibwa Dragon. Omwana gwayina wana asobola okulwanyisa abakyamu yekka tabaddewo. Era genda okola akakazi kato kaakano mu kujja kagenda okunoonya ekyokukola. Kagenda okujjayo obukonde bw'ekikyala mbukalaga obusungu. Mulimu abantu nga womukuba ate omusaanuula kufuuka kirala. Gonna nga kasooka kagakuba buli lwe kakuba oba n'atuuka kuba atya. Katolo kajja kakoowa kakazi kato muzeeyi wakakubiddwa. N'abaana abanyize dda. Kale ne basemberera okuzzaako kye bazzaako kuba balaba n'akaana nako kati ye muzeeyi oli akubiddwa. Naye kati muzeeyi okuva lekirindi akubiddwa obukubwa kye baali balina okuzzaako. Lengera ekifo eno, lengera ekifo eno. Baasi Dragon yase Dragon kusasonga, Dragon kusasonga, Dragon kusajangu amejangu. Ekibinja ky'aba Deposi kino kikoze okusanya omuzeeyi Master Kun. Balwanyi tetuganye batemu bulungi nnyo.
mutemu bulungi nnyo. Kye baakola mukubi mutemu mutuufu. Va ku muzeeyi n'agamba dava ku muzeeyi oyo naye nga towulira. Oba leero owuliddemu? Yali yeewaayo okulwanirira famire eno naye agenza okutuuka. Adui! Adui! Double defo. Okoze otyo. Okoze otyo. Stopping punch. Yagenda okusa stopping punch. Naye nga ate tayisiddwa bulungi dragon. Tayisiddwa bulungi dragon. Kakazi katukawunze kubanga ekituuse ku taata ekituuse ku dragon ensi bwetyo. Dragon bamukonya obuntu embeera teyewulira bulungi. Tugenda maaso ne Dragon Tiger Gate nga ye firimu egenda maaso okuva mu Kanyansi Boys video Jingo nga bulijjo ekutusibako Bukedde TV Bukedde olupapula Bukedde mbutikizi wamu ne New Vision jaja waazo saako ima cement Jingo nga bulijjo. Era oluvannyuma ennyo kyeyakola musajja wattu kunoonya ngeri gy'ayinza kuyamba muwala naye ng'ate muzeeyi tebimugendedde bulungi. Firimu ekyagenda maaso. Kakati olwo mawulire agazze Double Devil ze baakubiddwa era ngeri abasindika gye gazze eyali alagidde enfuhu alina okusaanyizibwawo nti Kun alina okusaanyizibwawo era yali alagidde ne Dragon alina okusaanyizibwawo ne Tiger. 仲未揾到少婦，大光頭升佢哋已經揾緊。Mawulire agazze agaliwo gali nti banoonya bubi nnyo Dragon. Kati baba kyagenda maaso n'amawulire ago tuba tulewo olwalumbye ku geeti wennyini. Ani asinga wano azze lwana tazze yomba. Laba fighter. Laba kye bayita omulwanyi nagambye kungufuka kufungula kete gwe tulaba mu Dragon Tiger Gate part 1. Ono mukubi eno part 1 Dragon Tiger Gate part 1 ya doni yeni yagikuweereza. Tugenda maaso Jingo nga bulijjo. Laba kye bayita omukubi master mukubi naye ono ate yasukkulumya alimu ne jaduzi. Ono yasukkulumye alimu ne ku ddogo ate nga mukubi yagala okumenyeka Kristo kali luddawa. Bamuyita Black Pagoda. Black Pagoda alina buli jadu asooka nawe tamuzinzimiyayo nalumba master mukubi era master mu bya fist tayimiridde bubi naye Black Pagoda gwe tunulira firimu Dragon Tiger Gate part 1. Tulaba ngumi kafungula nkete kungufu kabula da kungufu kabula da ulio wedda modo ya zamani punch master
ebibye si birungi. Master ebibye si birungi n'akamu. Tugenda maaso. Nabateke. Nabapagoda. Brakapagoda. Brakapagoda. Basajja balina amanya. Brakapagoda. Gwosooka n'onoonya eriryo mwogenda okulwanira. N'oga pagoda kamuleke. Pagoda. Ekitegeeza Dragon Tiger Gate kungufu waabwe temuli. Atandise okunyooma. Kungufu ow'ensibo. Omwana gyeyava Tiger. Mwe butaiga bwempulira. Ono nno mukubi. Mwe butaiga bwempulira. Mwe mugenda nga muzanyira ku bantu nti muli balwanyi. Jangu wano. Brakapagoda akalubye tunulira. Bwe toli mulungi ekimala okufiira mikono gyange. Kabula nga ne butaiga. Brakapagoda n'alyoka asemberera kitaawe eyasigala okulwa gate. Kasajja katu kataiga kali eno kaali kakubi. Naye ku pagoda njagala ofe n'abe magombe bakkirize nti ojja. Njagala nkusekule ngumi ne sebusa yeggunde. Taagala muzanyo. Taagala muzanyo. Zuula brother wo. Mukuume gate mwenna. Genoonya. Eyo. Brakapagoda. Kyeyakola master. Omwana Tiger yasigala akirengera. So nga ate Dragon gyali naye ali mbuzibu. Okuleka ndi mukuuma Dragon Tiger Gate. Gate yebeewo nga bweri. Olina okunoonya Dragon. Brakapagoda ekintu kye yakoze ku gate wali kwegamba kyakwonoona linnya lya gate ereme kuddamu kwogerwako nti yali yebaddewo. 馬小玲，如果我哋邊一個有事嘅，你就帶佢上山，揾一個叫奇合嘅人。Kale Brakapagoda ekintu kyereka akoze yalekera ddala ate nga akosezza nnyo famire. Mwana mulenzi gatena wayinza kutandikira Tiger. Kaki kano kaatadde mu flying pan mu flampeni akaweddewo konna. Irani gwayagala fafaagane naye master ono. Twawulidde ku kigambo Pagoda mu tempe eyo. Omuwala gye yazze okusaba bajjanjabire abantu be. We watuufu waasaanye okusabira babajjanjabire. Ali ku Dragon ejjanjaba naye ng'agaana amaanyi ge munda muli gajja kusobola okuddamu okudda okuva lwafunye ku treatment ey'ekichina ey'ekinnansi. Naye nga waali wajjanjabirwa. Eno omuwala bwamugaana okubaako ne kyanyega.
n'ayogera ekyama naye balonda mulonde omugenzi si yeri amuzaala. 今日我為你做嘅所有嘢，都係想你在乎我。 kino nkikoze olwaleero ku lulwo nange osobola okunfaako wadde tonjagala. Omuwala ayogera bwakolima era ng'agamba asobola okukola entegeka yonna yonna okuleka nti abeerawo, okuleka nti amuyambako. Ku ngeri gy'otanjagala ngenda kuyambako nange osobole okwongera okunkyawa. Kankuyambeko nange nnoonye ensigo eyongera okuleeta obukyayi. Ate oba oba tonjagala lowulira emirembe nzira kye ngenda okukola. 呢粒彈只可以救一個人，你可以救黃小龍，或者 kano kawonya omuntu omu. Osobola okuwonya dragon oba ggwe. Ono ayagala dragon bamujjanja bawone. Asobola okukwataganamu naye mu kafungula nkete kubanga alina kyayagaza famire eyo. 黃小龍， Dragon 你有冇愛過我？ wali onjagaddeko mu bulamu obwo? Baakula bonna naye nga Dragon tayatula. Omuwala ng'amaze okulaaja n'ebyo byonna byonna, Dragon agenda okulengera munne. Dragon kuva buto yeri yali mu kunnyonnyola. Kuva mwana muwala lye yasalawo n'amugaa nti mirembe n'emirembe kano nkakoze ku lulwo. Biseera ebyo yali agamba nkakojje ku lulwo. Naye ate eno okutuuka essaawa ya leero Dragon tasobodde kwatulira muwala. Agenza okulya ng'omuwala abaako ne byayogera ebisiibula. Ne Dragon wali onjagaddeko mu bulamu obwo? Dragon wali obaddeko awo n'ogaa nti wuuyayi munnange. Dragon wali obaddeko awo muli ddala, naawe muli ddala nga ggwe. Ogenda okwetegereza obulungi nga ekiri sayidi y'omwana muwala Charlene. Jjukira nti Black Pagoda ye yali yasazeewo ng'aga nti singa Fazadi Dragon yadde engulu nange kennyini we nwana n'abannafu kinkola bubi, naye Dragon wadde engulu kyali nyambye. So nga Dragon ne wabazza engulu kati ate kituuse ku mwana muwala. Kati Dragon ye Tiger yali alina okuyigirizibwa electronic Tiger drill. Okuva Master agambibwa okuba nti omuwala gye yajja okusaba era ng'ebintu ebyali bijjidde mwana mulenzi Dragon era alina okuleka ndi Dragon yabaako ne kyakola ne Tiger alina kubaako ne kyakola. Akati mu kuba nti babadde tebakyalina maanyi ega ebintu by'otera okufunanga oli mu mbeera embi ennyo ng'oli mu kkoma. Oyinza okulaba ng'ozuukuse ng'odduka ng'olina amaanyi ag'ekitalo. Kufundikira nti ono yeetaaga cupa tajja vaawo. Luusi n'olaba ng'oli munafu nnyo kuzuukuka ng'olina amaanyi. Kati yembeera Dragon gy'alimu ate nga y'okudda ku sayidi ya Tiger. Jjukira nti Black Pagoda ye mulabe. Black Pagoda, a man with 9 techniques, deadly techniques yayina mwenda Black Pagoda nga mulwanyi. Kati abaana bano okusinziira ku kizibu ekyabaddewo n'omuwala bye yasabye mu tempo n'amaanyi aga Buddha. 黃小虎、石黑龍，我而家送兩樣嘢俾你哋，佢哋可以幫你哋對付火雲邪神，但係最後能唔能夠贏？ Jjukira waliwo Lotabo eyajja ng'ayagala okuyiga Nunchaku. Kati ate ne Tiger ye yali mwana eri asangiddwa Master. Okusinziira ku mbeera bo gye baliko
kati baate bayambiddwa batya nga dragon taliiko ye yali ayagala style ya nunchanku oteeka okubanga okozesa nnyo chain. Omulabe balina black pagoda nindira ku gate. 我一定會返嚟。 Nkusuubiza okudda. Kino akyogedde ng'omugenzi omugumu oba ng'omulwanyi namige. Kubanga bakirabye nga balina okugenda balwanyise black pagoda. Otwanyi tuno tonotono twafunye ne stero gyafunye electric drill. Agamba mbu yalina obusobozi nga Tiger obusobola okugenda okulwanyisa black pagoda. Kyesimanyi oba kinaasoboka kubanga black pagoda ye ayina techniques mwende ziri dedire okutuukayo Tabo Tiger yukira Tabo ayagala kuwolera kufa kwa master we balumbye pagoda nga dragon taliko. Okutuukayo nga pagoda talabikako gyatuula pagoda eyo gyatuula eri pagoda ewa pagoda fighter pagoda mukubi ayalumbiddwa Tiger n'alumbibwa ne Tabo mbirigito ne Tiger bebalumbye pagoda. Okuva ka training ongeddemu akungufu yeyongeddemu n'atabula ekintu black pagoda. Tufune olwano olulungi. Tufune olulwana olulungi black pagoda. Black pagoda ono ekintu kyayogera kyekyo. Let's have a good fight. Eyo black pagoda gyayita good fight. Olulwana oluyonjo olulungi fighter ate yagala Dragon Tiger Gate kubeerawo. Gwakozesa nunchanku kwata neefuna tojja tukuba otyo. Tiger 就係得咁多。 ekyo Tabo olinayo akalala konna nunchanku master nunchanku double chain. Alimu magiki kati Black pagoda tolinya wano alesa jadu tolinya wano
nunjanku sitaire ne ya chaini ngerimu ejjaddu kyakola Black Pagoda. Golden mask gyokoza sinungi kati wetuuse eweddemu amaanyi. Naye ejjaddu erirye naleeteramu eŋŋumi. Black Pagoda naddamu buto azzeemu buto. Alina ejjaddu, alina tteke, alina ettima, byonna ku muntu omu. Tiger anti jaddu mansi toli yabawaddemu naye omaanyi ag'ejjaddu naye erya Black Pagoda. Ejjaddu erisinga amaanyi lyerifuga tempe eno kati ova kabi nako gunda ku ddaala. Electronic Dragon Drill eyo erabika nti eswaza buswaza. Kiki kino ate? Ano yaze kati ku lwa geeti nkomyewo era otuddizeeka Kristo. Dragon mbadde nkulinze mwana mulezi John Yeni nzaalwa ya Mugwangzhou China 63 nga lwalinnya ku nsi. Yaweza emyaka 6 nyina namugagwe jankuyigirize kungufu amuyigiriza taichi ne wushu gakutuuka ssaawa eno mwana mulenzi ali mu kulwana. Ate ku myaka 16 bajja bamutwala mu China agenda mu ssomero erya Master Wu Bin gye bamutendekera ne jetiri. Katwa tulabe China wo mwana mulezi Tony Yen tutegedde ebimukwatako kati unaze nga Dragon bagiyita Dragon Tiger Gate nga efirimu Jingo nga bulijjo tulaba part 1 egenda maaso alumbye ni Black Pagoda. Tony Yen is back in action. Dragon Tiger Gate efirimu kutusibako bukedde naye sokolabe omusomesa balina omu ne jetiri kati wuno tumulengera Donian kyalinawo kyatulaga firimu yabamanyi nagambye kumi gyetuliko ati ekyuse bagiyita sokola munda tebakola Black Pagoda. Laba ekintu laba muliro bw'olina bokobo jumping ni Donian Chinese International Donian Shuafaya Donian Yipman Donian Dragon Tiger Gate Part 1 Donian the Master Chinese International egena maso Eribo kuleta zibaka fisti nga Dragon yaza akarubye bana Black Pagoda wamanyi wa bukodyo Dragon aze kulwa gate Donian the Dragon n'ekitundu kino ekisooka
era nga tulengera dragon engeri gy'akalubiddemu Black Pagoda mu kitundu ekisooka ekya Dragon Tiger Gate. Black Pagoda abadde efudde omutawaana agezekako okukola kyonna ky'asobola naye nga dragon yamujjiridde. Nga dragon yamujjiridde. Ekyamuleese kugezaako kufa naye nga ku mulundi guno jjukira abaana bano ekyali kyebagatta ke kajeedi kali buli omu yali alina kajeedi kwalina okujjuukirira munne era nga ku mulundi guno Black Pagoda n'amajjaddu ge gakozesa gonna Pagoda gw'obakirira Pagoda gw'oba okwata fisiti zino zonna Pagoda abadde yeefuddemu koko ogenda okwetegereza ebite bigenze bulungi. Dragon Tiger Gate Part 1 mwana mulezi doni yeni yetu mutegedde ebimukwatako naye ng'ate akoze kyonna ekisoboka okuleka nti awumuza omusajja ono Black Pagoda. Tugenda maaso ne Dragon Gate Part 1 naye ng'ate jjukira ndolo Part 2 essaayo nekutuukako. Mwana mulenzi Wang Zhaozheng yakuzanyira Black Ship Affair ng'eyi yakwata mu firimu eno ekitundu ekyokubiri kegamba etuba tulabye eno nga tulabye eŋŋuumi ne tulaba tteke eza buli kika. Amaze okukwatagana na w'oluganda we bulungi nnyo nga balina okuleka bagenda maaso be bonna. Jjukira ndi omuwala ono baakula bonna ate nga ne Tiger bonna bali kyekimu kyokubeera nga balina kubeera bonna. Mwana mwala wasazeewo naye abeerenga wa Dragon Tiger Gate talina kubeera walala wonna afunye amakama ababeera. Jjukira mutegeezezzaako nti Part 2 essaayo Natural Legend ekutuukako eya mwana mulenzi Wang Zhaozheng yakazibwako Chuman Chak eyitegeeza 643 oba 22. Mujjukire mu firimu nga Black Ship Affair ye agenda otuusaako Part 2 era nga nayo Jingo nze njiri mitambo egenda kuba ekutuusibwako Bukedde TV, Bukedde Olupapula, Bukedde Embutikizi wamu ne New Vision jaja waazo saako ne Ima Cement era nga egenda kutandika kusene nyini Legend ye firimu egenda okuddako oba Dragon Tiger Gate Part 2 nga tosanye yogisibwa nagema na mulenzi Vincent Zhao oba Wang Zhaozheng yakazibwako Chuman Chaka yakuzanyira Black Ship Affair nga tugenda kuteke kati eno tulabye eŋŋumi gye tulabye naye tugenda kulaba kungufu Namaziina nga yasangibwa moto Legend emanyiddwa nga Dragon Tiger Gate Part 2 nga yegenda okutandika era negenda kuba ekutuusibwako KB Videos Jingo nga bulijjo. 龍虎門應該由我哋兩兄弟去承繼。喂，龍虎門我都有份嘅喎。我又叫龍，你又叫龍，不如你改名叫炮咯。石黑炮幾猛啊！